TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Natandika okweya mu senior 1. Nga school fees zikalubiriza. Nga school fees nkalubiriza. Hangenda ne nfunayo obugoye wano mu Wuuno. Entambuza bwenta bwena sasulanga fees wange mpaka form 5. Then form 6. Are you serious? Definitely. Yeah, I'm telling you facts. Nagenda kusomero nga musomero natandika somera mu binigina. Nga anti buno bugatto bw'ekikazi bwe nyambala. Just imagine ndi musajja ndi muvubuka mulenzi naye nga nyambala nga toza kikazi zenkubako eddagala nengenda kusomera. Otandika otyo oyingiramu ebyo bintu by'ababbi. Oli mubbi. Era otandika otya okunyakula okubeera mukama w'ababbi. Bo baali baleetanga obusimu. Olina Janet TV. Enkeera ejje yakuleetedde TV flat screen. Ate nakomaona akagaali nogamba kati muline nebuuza nengamba aba niwagala kungamba esebo ababbi bana abakuyita mukama waabo bakutegeera bakuguza bintu bwekiri walito bimanyi nti biba bibbe nekyo nakigwamu luvannyuma kati nengamba kankole akabiina akatugatta kati kwe kusalawo naye nga sobola kikola bwomu nengamba kansoke ngendeko mu church ngendako mu churches naye nga church no banjulira ababbi twagenda mu church ezimu ezekatonna erina jana nkumbi wonna church makindi ez'abakongo nga nazigenda mu lwanso ngendayo nanjogera ne bishop oba father oba omukulu yena ku church oba pastor senior pastor nanjogera naye nagamba avuka balete kati ekyabayagala mvubuka kujja confessinga wali mu bantu mu congregation ndi mubbi agenda okulaba kikulu naye ngero omuze omwana atadde obugato ku kubo ali mu kuyimba bugato naye nga mindset ye eri ku simu mu jam wanenga tabala za mitwalo 5 z'omuwadde ayimba mu afunyeko mutwalo kati jam okwentebe road wakwatanga jam oba wakwata bana abagula amadisa nagenda nakola ki nagisika then bana abobunyeebwa waliwo yansaba ebinyebwa era na mu mitwalo 2 netusiika obunyebwa yangamba ina sachula yacho naye omuntu tomumma kugezesa ne tukigezesa naye nga era okusooka akolawo naye nga obunyebwa aleeta kunyebwa ku motoka olowooza kuguza binyebwa kumba ayagala kubba ki simu kitegera bulungi so kati abamu ne batuka ekiseera nga beetama naye nga tolina ngeri yakukivaamu omaze okugamba eggwanga nga bw'oli omubbi oli expose oli expose eri eggwanga naye nga tosobola kukola ki tosobola kudda mu public mu society gyobadde mu baba manyi omubbi wuuyo in fact abana abamu bakyali mu kwekweka era nze mbera abankubira amasimu bankubira abayagala kukola naye nga kiri kyeyakola eri eggwanga lya kikyamunoonya nti ekintu tekyagguka batukanga bintu bya kututta bikibi naye bamanyi nti emitima gyakola ki mitima gyakaluba tuka ekiseera ng'ensi naawe olaba nga tewali kikyakukanga tewali buli mbeera esinga ogiyiseemu mbalamusizzaako mwena gye musinzira okukazana mwebale gyonna gye mutuusaako engalo yenze Ssaalongo Kanka Kapita nzaakulira ebiteekebwateekebwa era nze eddoboozi ly'owulira emabega wa TMO Online Television omusajja gwe mulabaawo ayitibwa Kyalema Farid ab'omu kibuga bamuyita Urban Boy alina emyaka 23 lwali olwo nga nnoonyaako okumbuliramu emboozi ye Urban Boy oyo gwe mulaba yagenda okuntuukako nze nga mumanyi ng'omuvubuka omuto alina akabinja kakulira ak'ababbi era nga ye muvubuka nze bwentyo bwe nali mmanyi nti yatandikawo ekibiina ky'ababbi nga y'omu ku bavubuka abalina ne Ssaako esinziiramu okuŋŋaanya ssente ababbi ze bakozesa okuziika bannaabwe baba batidde ku mishoni z'obubbi. Kyalema Farid yannoonyaako annyonnyola embeera lwaki ekyo kiri bwe kityo nabaakimuyisaamu batya. Kyewuunyisa obuvumu yabufuna oluvannyuma puroguramu gye twakola emabega eyalimu omwami ayitibwa Lwiiba Bablo Mandem ono nno ng'alumiriza Brian White Ssaako King Michael n'abalala okumuwamba ne bamuteeka eyo ebusunju okumala omwaka ate ne bamugoba nga talina kaafunye. Nandi kyembooze abatala batyemu mujja kugiraba. Amaanyi ga mwami Farid oyo gwe mulaba oba muyite Urban Boy awo yagajja
ambulidde ebintu bingi byembalazeeko bye bitono byembasuniddeko njagala obagambe n'abalala obagambe nti mukakkane mutule wansi owulire omuntu atandika otya okubba babba batya ate era ababbi bo bantu basi bantu omwami gwe mulaba wa Bunny Boy wakunteerako emboozi gyesembera njagalayo nnyo mugirabe empaka kubanga ne Bunny Boy ono ayina ebiruubirirwa yakoma mu senior 5 ayagala okumalako senior 6 munyamba agende ku ssomero nga sinaba kutandika kubeera nga mbaweereza nga mbajjukizeeko nti okyasobola okweteekateeka okutambula mu nsi yonna gy'oyagala ng'okozesa Juba Royal Travel. Juba Royal Travel si kampuni etwala abantu bweru oba giyite Labour Exporting Company nedda. Kampuni eteekateeka ebitambuliiso biyite ebiwandiiko by'osobola okweyambisa okutambula mu nsi yonna gy'oyagadde. Balina ennyonyi ez'emiwendo egisinga okubeera egya wansi bakyekingeko. Oyagala genda kukola ogenda kulambula olina kuwolaga oli munnamawulire olina by'onoonyereza. Juba Royal Travel yekufunira ennyonyi esingayo obulungi. Abateekateeka honeymoon mbagamba teekateeka honeymoon nsigala ku mirimu gyo mumale obufumbo Juba Royal Travel ejja kuteekerateekera okuva ku door step yo mpaka gy'olaga n'okukomyawo. Balina proper cargo handling services ne bakwasa omugugu gwo tegujja kubula. Mu Uganda ojja basanga ku Park Royal Building opposite Watoto oba Senana Supermarket ne Watoto Church. Ekizimbe ekiri awo bakiyita Park Royal oba olulala lw'ekyemmanga waba Fine Art. Awo ojja kubanga osobola okubasangawo. Bw'oba oli South Sudan ng'oyagala kufuna work permit ya Uganda genda ku Crown Hotel opposite reception ojja kubanga obalaba bakufunire work permit mu Uganda. Ate ali e Uganda yagala kukola South Sudan era naawe genda ku Park Royal ojja kuba obafuna. Omuzimbi omuscoutu atakumpanya atalya bintu by'abantu bamutumye akuzimbira ekintu mukadde k'omugambye ayitibwa Nkooyo ye research wana ne kampuni ya Stone Roofing. Stone Roofing bascoutu abeesimbo abasobola okuzimbira abasobola okukubira plans akono okufunira ettaka eritaliiko nkaayana nga liriko ekyapa ekyobuliwo. Nkooyo ye research wana ne Stone Roofing abazimbi bano bayiiya nnyo basobola okuzimbira buli kika kya kizimbe ng'ate bayiiyiza mu ebyo material gwe basanze mu area. Balina n'hardware gy'osobola okugulawo account n'osasula ebizimbisibwa mpaka lw'olituuka akaseera k'okuzimba babikuterekera mu bwesimbu. Kansembeyo nga mbabuulira kampuni ya Brand Pro Property Services bakugamba nti Are you looking for land or house for your family? Brand Pro Property Services Limited is here. We have well-graded plots in Garuga Lakeview at 50 by 100, 25 decimal private mile, complete houses in Bwevajo Arkwright, double-story and bungalows in Chitende, all at affordable rates. We also have classic 4-bedroom bungalows and villas in Florida, USA with 500 freehold titles and so much more. Find us in Zana, MT Building, first floor, room 5, near Muguluma's Empire. Nga tutandika programu ya ffeeno ono y'omu ku bavubuka abagenyi wa Brand White ne baga nti bo babbi. Akatambi ku nsonga eyo kengenda okusooka okuzannya yoke mbabuulire lwaki Bunny Boy ono bagamba ayina ekibiina ky'ababbi ye mukama waabwe ye muvubuka yeka ayina ssaka ababbi mwe bajja ssente eziziika be battiddeku gye bagenza okubba. Byewuunyisa kalira tandise n'akatambi kano. Amanya gange mpitibwa Chalma Farid Aban. Nina emyaka 20 nga sinaba kujja wa mukulu Brian White. Nali ne group y'abavubuka gye nkulira mu Kisenyi. Abavubuka bano baali babba baali bakuba abantu wakati lumo baali babiri bagenza okubba ne babakubirayo amasasi. Kati bano abasigadde ne batandika okukolera ku pressure nga baagala kukivaamu naye nga tebalina ngeri ekivaamu babaali batidde bannaabwe babiri babase. Kati ne bajja gyendi nze nga omukulu ne batandika okunnyonnyola ebyatuukawo. Nengezaako nga bwe nsobola tuve mu muze guno ogw'okubba naye nga era bikyalemye. Nagendako ku churches ezimu batuwa mmere. Nengendako ku parliament nga bambuuza appointment oba bakoze appointment n'omubaka. Nenvaayo nengendako ku State House era nabo bambuuza appointment bambuuza ID nga sibiina. Nengezaako ne birema
kati lunaku lumu mba ndi ku dating ndaba mupiira gwali guvuddeko nga tulimo waliwo program gye bayita after 5 ebeera ku NBS waliko kati nga akola interviewinga Mr. Brian White kati awo nalabira Brian White kati olwamwa milioni 5 nengamba naye kankozese chance eno ngendeyo kondabe oba nange binaakyuka kati nengendayo namala akabanga nga omukulu simulaba kati lumu kyamukisa mulungi nendaba omukulu nantuuza nemunyonyola buli kimu kuva ku kagere kannasu mpaka ku mutwe nga bwe byali nagamba abavukano babajje bali wiiki emu emabega n'okutuuka mu wiikisi 2 bwe tudde emabega TM Online Television twabaweereza program ey'omuvubuka ayitibwa Luyiiba Bablo Mandem ono nga yatuuka n'okwagala okwetta n'akigeza nako mu kukigezaako yamira empeke nezigezaako okumujja mu bulamu bw'ensi naye yawona ne mumuzzaamu essuubi. Maama Faaza tukwebaza, Maama Faaza eyazaala abalenzi 4 omukyalo oyo tukwebaza nnyo kati otegedde ajati aja akutumidde nnyo Maama Faaza aji nadduli akutumidde nnyo otegedde kyenjogerako ensonga y'olwaleero nkulu nnyo nzibu ate nsaba buli omu ali eyo ateekeyo amatu awulirize yenze Ssaalongo Kanka Kapita nyina omwami ali eri bwe mugenda okusooka okumutegeera sebo nsanyusa okulaba kale sio nawo kusanga muli muti eyo ye tuli mugamba mutese nze batwala etya ensisi nyangu okutwaliza awamu sio katutandika endowooza n'amannya ndyoke mbuulira abantu lwaki otudde olunaku olwaleero mu kifo mw'otudde newankubadde okitudde mu bugubi amannya yegwani bampita Chale Mafarid Abani lyolinnya walyongerako otya lya Abani basinga gye nali mpangaalira bamanyi nga Abani bali bampita Abani boy kati abasinga bampita Abani bampita lwekyo so bw'owangaaliramu be basinga okulikwongerako okukimpita yesebo lisobole okuyambako mu kutegeera amangu yesebo Abani gwe mulengera mu maaso ga kamera eyo omusajja ono Katonda akyamuwadde obulamu naye alinga bumwazise akatono ayina ebintu bingi ebimunyigiriza newankubadde si wa myaka mingi nga ffe nze akoze programu eno n'abamu ku mmwe abagiraba embeera tebadde nnyangu kaakati olwaleero mugenda okutegeera nti guno gwe mukutu ogufaayo ku nsonga z'abantu y'omu ku basajja eyasooka okunsisinkana ayitibwa Bablo Mandem gwe yali ayogerako kubaabonaabona ne babonaabona naye ate ye Bablo Mandem ayinza okuba yali akaabya nakajanja si kajanja kuba naye embeera yamunyiga naye ate ono ate yamunyigiriza bwe kuba kumunyigiza ate ye yamusotta n'okusinga oli Abani kankubuuze bakuzaala waawo kuzootya okutuuka mu bulamu bw'ensi eno bw'olimu kati era olina emyaka emeka oza tutandike n'emboozi eyo emyaka saawa zino n'emyaka 23 esebo banzaala Iganga naye Kampala namuyingira ndi muto nkulidde ono Kampala enyinza okugamba nkulidde Kampala mwensomedde entuuka ne bigaana nti awo kwe kuyingira street life. Osomye mpaka mu kibiina ki? Nasoma mpaka mu kibiina senior 5 senior 6 natuuka mu senior 6 naye saakola bigezo bula lya ssente. Ekitegeeza nti primary wagiyita? Benna nabiyita ate ku nga mpitira waggulu yes nga mpitira waggulu ddala yesebo. Omuntu bw'omugamba nti mbadde mu street life ayinza okulowooza tya Abani teyayita yakola ebibuuzo naye teyakola ki? Teyayita wano ng'osoma kuba ngambi wabiyita by the moment you are in senior 5 olina okubanga wali you must have passed through
ordinary level. Definitely. Byali kugendera bitya okutwaliza awamu like nga ngamba Max ze nafuna oba no bulamu bwongo osoma bwali bukuyisa butya walinga because wasomera Kampala. Aha. Primary yo sagisomera Kampala. Primary nagisomerayo mu kyalo. Nagisomera Iganga. Then secondary je na joining le Kampala kuba navaayo eringa school fees tawali kuba natandika okweyiya mu senior 1. Nga school fees zikalubiriza. Nga school fees nkalubiriza ngenda ne mfunayo obugoye wano mu Wuuno. Entambuza bwenta kwenda sasulanga fees wange mpaka form 5 then form 6. Are you serious? Definitely, yeah, I'm telling you facts. We were very mpise vile ulambu kunyigiriza. Nga bunyigiriza. Nagwa mu Wuuno no subula obugoye. Nagwa mu Wuuno tandiko subula obugoye. Nga like newerera. Waine emyaka ng'emeka? 13. 13. Nava mu P7 nga na 12. Kati okujoininga form 1 nga n'emyaka 13. Abaana emyaka egyo ebiseera ebisinga bw'ataba na guidance nze gye nava bw'ataba na guidance ya muzadde teri mwana alowooza nti kangende mu ssomero. Teri mwana akirowooza nti kangende mu ssomero. Walinako abakuguiding okufunira za admission biki? Tekwaliko bya admission nga ngambye byali byakuyiiya kuguluba si mu bulungi naye mu bubi. Naddala okusingira ddala ng'olina ekiruubirirwa nti oba njagala kusoma naye abazadde akasente tekakola ki? Tekaliiwo n'ogamba okoze otya banno basoma na kikukipinga olaba banno basoma. Nawe n'ogamba nti njagala kukola ki? Njagala kusomako nange mbeereko omuntu obuvunaanyizibwa kuba bwetyo twakulaba tugamba bwe tutyo. Asome abeera omuntu obuvunaanyizibwa yafunye omulimu yakola biki? Essebo. Yafuna emirimu egitegerekeka. Oyingidde senior 1 opambanya otunda obugoye bwogira. Bwe sasula fees. Obulamu bwali butya mu secondary room? Mu secondary yo sijja kulimba embeera yo yali yakulwanira ddala. Was a tag of war. Kuba nzijukira bulungi najjako ewa anti wange. Nava mu kyalo bazadde bansindike wa anti wange. Yali vaaka ya primary 7. Kati awo natandikira obulamu nga anti wange walina lwangozi n'omusajja akola safari. Oluusi tabeerawo. Emmere oluusi tebeerawo. Kati okuyingira mu system y'engoye wali omusajja yali like yali muganda wono bawa anti wange nga afuna asubula obugoye mu Wuuno. Kati nga ebiseera ebisinga ngeri gye twali mu kavaaka agamba agenda otundeko ki obugoye. Natandika kutunda obugoye kati ate n'ekifulamu interesting atandise okufuna ku ki obusente. Naye embeera yakaluba nnyo awo waka nga esente zituka ne zikola ki? Omusajja ali safari sente yalikawo ntono. Kati nga ku sente zemba nfunye oluusi ng'ate ekikwewuunyisa kwe tugula ki? Kwe tugula ebintu bye tukozesa waka. Omwana wa senior 1. Yesebo. Naye nga bwogera n'oyiyo obusente ono anti wo alina omusajja akola safari yali talekawo obuyambi bumala. Yesebo. Ng'ate olina okuggyako akasente. Nga nina okuggyako nfiisaako nenkola ki nenteekawo. Abasomesa abo bannyonnyola embeera. Abasomesa kye kyamazima n'abannyonnyola embeera ate abasinga baali bakimanyi. Kuba nagendera ku ssomero nga mu ssomero natandika somera mu biniigiina. Nga anti buno obugatto bw'ekikazi bwe nyambala. Just imagine ndi musajja ndi muvubuka mulenzi naye nga nyambala ngatto za kikazi ze nkubako eddagala ne ngenda ku ssomero. Abasomesa ne bannyonnyola ne bakitegeera. Principal yakitegeera. By then wali osomerawo secondary. Mu secondary sijagamba nti nali nsomera ku ssomero nti limu kuba nali nkyusa essomero. Atandikireyo Gaba nenvaayo nensomerako wano Kololo naye nga taamu ku taamu kadde nenvaako nenzira Iganga nensomerayo ko senior 2 then ne senior 3. Oyingira senior 1 kyewuunyisa kibadde fani. Yes. Gwe wagendera mu bugatto bw'omukazi. Otandika okusoma either mu biniigiina nga tewali buyambi. Yali mbeera. Kutegedde bulungi. Yesebo. Wamalako otya senior 4 mu mbeera eyo? Senior 4 yo
nagenda nayogerako ne bazadde bange naye nga sente zote zaaliwo ekyamazima naye engeri gye nali njagala nnyo okusoma nentuukirira HM gye nasomera in fact yanzijawo ne Kampala yangamba todda Kampala sooka ogenda omaliriza eki senior 4 nenjogera naye yangulirako ebintu ebimu naye ngeri ebisinga era still biba bikyakola ki abayina abaana abayina naye obuvunaanyizibwa ayina bungi kati era nayina okwenyigiramu okuddangayo eri ku field gye tukolera nensuubulayo nendeetako ka ssente naye registration ye yakola ki yagaana ye yamunsasulira ku ssomero yes then nenvaayo nenzija Kampala high form 5 nensoma nempita bulungi kati form 6 awo byaganira ng'embeera ekalubye nga tokyagisobola nga sikyasobola ebisale by'essomero manyi gavumenti yayo ebintu yabyongeze tewakyali bonna basome ebisale bya senior 6 si byakusaaga olaba naawe yatandikira eri mu P7 wabitya esebo naye abantu abali bikwetoolodde esebo lwaki baali tebakuyambako tebalina buyambi anti munnaye abantu abasinga omuntu ayamba yeyambye mazima naye omuntu omunnyonnyola n'akutegeera asobola okukola ki asobola okuyamba naye omunnyonnyodde otya abasinga balina ebizibu tomanya mutuufu gwakugenda nti kangende eri ono gw'omanyi ng'omutuufu abeera muzibu wakutuukako olwo obulamu obuyiseemu esebo senior 6 egaanye yagaana yesebo kati otandikiddewa awo watandikirawa natandika besinga Makindi naye nga nkolera mu Kisenyi ne Katwe nayinawo akaduuka awo nenafunayo obusente ko wakafuna akaduuka era ngambe mu ngatto okuva dda nga nsubula obugatto obugoyegoye kati nafuna akasente nembesinga mu Kisenyi banayina akadaala mu Owino naye era bino byalimu bya simanyi baagala kujjawo ng'obuulira bajjawo paaka simanyi waliwo paaka yadi sawa yonna batujjawo nemberamu n'okutya ngamba waayi kantandikewo wano akaduuka ku mabbali nenfunawo akaduuka mu Kisenyi tekaali kabeeyi bugeto bumanyi ebyaffe ebyekiyayi ebyomugete kaali ka mitwalo gyali 12 naye ngera mbeera omwo mwentundira obugatto tundiramu obugoye kati igwe nti nga neya mpola mpola naye ng'era ebifiizi z'okusoma zo zakola ki byo nayo ngamba nja bikwasagana Katonda n'abankwatiddeko neneezimba nja kukola ki ndiddayo ku ssomero kuba nkyakyagala ekyamazima oliddayo n'oyiiya kyoyiiya nenjiiya kati olwo obadde omwo opangisiza kaaluumu mu Kisenyi omwo tundiramu obugatto bwo embeera yali etya yakuyisa etya ng'omuvubu otandise okuvubuka olwo era society mwobeera society gy'obeeramu ye kumuldinga mazima so kati mu Kisenyi omwo nayigiramu ebintu bingi of which ebisinga nali mbimanyi naye waliwo life gye nali simanyi nali mmanyi mbonaabona nnyo kuba nakula nkimanyi nga ndi muki igwasinga okubonaabona Uganda nakula nkimanyi ndi musajja munaku nga nina okukola ki okwetakulira kati naye nagenda okulaba embeera wendi nga mu butuufu waliwo abansingako beera ki okubeera obubi for instance abavubuka bajjanga we nali nkolera naye nga akusaba olukumi lwa chapati oba n'akusaba asuleko awo kati tolaba nti ako nali nakola akagundi akakaduuka ng'olaba gwasembayo okuba obubi nga ndaba nzaali obubi okitegedde kuba in fact nga sinaba kupangisa wano gwe Makindi we na Besinga nali nsula omwo mwennyini naye nga sisulamu bwomu nga ndaba abavubuka abansingako beera obubi ate ng'embeera ngikuliddemu ngikola ki ngimanyi kati kwe kusalawo okukola ki okuyambako kubeerako nabo naye era oba oyamba gw'oyambye abantu b'ekibuga okimanyi genda okukeera bwoti nga emaali yonna bagitutte
wayambanga abantu bavubuka yes n'omuvubuka n'omusuza ng'omusuziza engatto zo yazibye ng'engatto temuli kati ate naakuzaayo ku mbeera eri ku zero kati noddamu kupanga bupya kati so challenge eyo nabibeeramu n'embiyiga kati nengetinga used kweyo embeera omanyi abantu yesewo njagala ate ku kiwaakababuulirako mbabuulire Abani ono gwe mulaba y'omu ku basajja abaali ewa Brian White abaakola obutambi nga bagamba nti nze ndi mubbi nze ndi ki naye tuwuliriza ensonga ku nsonga saagala abantu bajajinge muntu nga tebamutegedde kakati Abani wenzirako mubuuza abaali eri abaatwalibwa wa Brian White baali babbi baali banyakuzi ate baali bagamba Abani gwe mulaba mu kamera awo ye mukama waabwe era baali bamusinza nga master waabwe mu gw'obubbi okunyakula manyi abamu bakuba n'abantu oluusi ndoza abamu nabatemu akati yemboozi etutuuzizza wano olwaleero naye mbadde nsinga kwagala kumanya Abani ono ajja atya mu kibuga ajja atya mu bino kakati Abani gyala kubuuza otandika otya oyingiramu ebyo ebintu by'ababbi oli mubbi era otandika otya okunyakula okubeera mukama w'ababbi ekyo tandika okukindeetera nkitegeere ngera bwe nkugambye nti society gy'obeeramu ekumuholdinga naturally sibeerangako mubbi siri mubbi era sibeerangako mubbi naye ekintu ekyo kyajja kitya okubeera bwe kityo kubeera nga bali bakuyita mukama waabwe nga mukama yes kuba nagenda ova ku ssomero nga ndi youth mentor ekitegeera bulungi era nga bwe nkugambye nti nali nnumirirwa nnyo nga mmanyi buli omu yayita mu mbeera yange gye nayitamu nga nkula so kati bano abavubuka nze nali nga bwe nkugambye nali nkola nga mbeera muki n'akasente mu nsawo abavubuka bano mu kusoma at first I didn't know they were thugs saakimanya nti baali babbi kubanga bajja mu kaduuka we nali mbeera oli n'aleeta essimu ng'olowooza bayiye nga bw'omanya ebizibu by'abavubuka landiroodi amubanja najja n'emboozi nagamba omukazi oba nyeenya oba omusajja nyeenya siinaamu naye mpaamu kyompa n'aleeta essimu ogiraba mpya naye tobuusabuusa bwayi tomanyi bantu gye bakola ki gye bakolera naye ng'ekikuwonyesa sente oba zaakusabye simu empya n'agamba nfuniramu $10,000 n'ofulamu okola ki okubuusa era ng'omwaka nga bw'omanyi nvubuka mba njagala kwezimba mba manyi ekintu nkiguze $10,000 nsobola kitunda $40 oba 5 nze mba nkola ki mba nfunako okwezimba nga bw'okimanya ebyabavubuka mu kibuga mulimu ekigambo ddiira odiirinza omuntu mukutu obujega ayinza okuba value y'ekintu bamuwa kiwe tagimanyi nga tagimanyi naye kati ffe abaali babidiiringira mu twatukola ki tubimanyi kuba baali baleetanga obusimu oli najja ne TV enkeera ejje yakuleetedde TV flat screen ate n'akomawo n'akagaali n'ogamba kati muline neebuuza ne ngamba Abani oyagala kuŋŋamba esebo ababbi bano abakuyita mukama waabo baakutegeera bakuguza bintu bwe kiri wali tobimanyi nti biba bibbe nekyo nakigwamu luvannyuma whereby nga ntandise okulaba nga bwe nkugambye nti oli akuleetera flat screen n'ogigula $20 abiri gwoba omanye gula ku black market oba bwekibala ne saa zino bikyaliyo oba omanye gula black market oba oli TV bazino ze basuubula oba yagifunyemu n'agamba ayi kankole oba yaguze oba yafunye ekizibu bantu bafuna ebizibu buli lunaku abantu babeera mu mbeera ezibanyigiriza n'afuna ekizibu n'aleeta n'akola ki kati ekikwewunyisa ekyanewunyisa okutegeera nti baali babbi akuguziza leero flat enkya n'akuleetera eggaali enkeera ne wayitawo ennaku nga 2 ogenda okulaba aleese faani n'ogamba ye kati ne bana mikwano gyange egimu gyagitandika bagenda kukwata mba ndi awo lumu afande w'ekasaato sikyamujjukira na linnya
musajja yali mukadde yali osi Kasaato kozi wali kunga mu Kisenyi Kasaato awo mu Kisenyi waliwo Kasaato aha kati najja ne twogeramu nga waliwo simu baali bagibbye Kasaato ntegeddeyo yeah yeringa ku muzikiti awo gwaba Somali najja nangamba waliwo simu gye bakoze nanyini simu akiraiminga bagikuguziza wano ogula ebintu ebibbe bikira ntugenda ku police ne mbagamba wayi nze wano nzija nkola nga manerenda oli waba talina ssente mwaye emitwalo 5 naye nga simanerenda nti ndi wa bukadde ebyabavuko bimanye ebizibu bya mitwalo 2 mitwalo 10 mitwalo 2 kanangamba waliwo esimu gye bakoze era esimu byandetete ebizibu by'amaanya kati naye nga buli gwendiringa naye mumanyi kati nakitegeera nti bakola ki nti banyazi babbi era nga batigomye mu mwonna almost Kampala yonna naye kati nze kunze gyali gifuuse mikwano oba benali nkolamu ki benali nkolamu ssente not knowing nti baali baki ekyo nakitegeera luvannyuma nga bamaze kuntwalako ku poliisi yesebo mazima kakati kakubuuza abavubuka bano bwe bategeera nti babbi yesebo already ondaze obulamu wafuna akayumba bano n'obasuzangako nti wayi azze akukabiridde naawe obadde olowooza gwali obubi yakaabye n'omusuza oluusi ne bagenda n'ebibyo era ng'akusitula kyekyasekana n'okukola ki n'okunzijjako nengamba omuntu omuyambi obulabidde ddala ng'ali muki mu mbeera mbi nga mbeera y'emu naawe naye nga oyagala kukola ki kumuwa mukono ogenda okugirabo oti enkeera nga okuzuuka nga tewali maali ng'emaali fyu temuli ngwezo bwonna bwewasuubudde mwawino abubbi agenze ositadinga otya nti abantu bano banyazi babbi kuba baali bafuuse mikwano gyo obabeererawo bagguza ebintu yes how did you treat them ng'omaze okitegeera nti babbi okukitegeera nti babbi twatulako ne office yaŋŋamba abantu embeera gye babeeramu mu gundi kati nange nenkitegeera kati okukitegeera nga babbi era nga sirwa ebintu bakola ki baba nabyo babireeta kati nentandika okubuuliriza owaye kino wakijjeewa ng'oli ayinza okugamba naawe obimanyi eby'e Kampala naku by'ennago emaali naawe nagize nenjikola ki mu kusooka asooka n'akuwanvya naye amala n'akubuulira ekituufu n'omugamba waawe siyita nga nguze kino siyitawa kanakubulira mwana kintu nakibbye wali biki naye era bwomanyi mpase ne kati ntandiko kisportinga yesebo kati soko mbulire ku mbeera z'ababbi b'e Kampala bano ababbi b'e Kampala beeyisa batya omanye ekinsesezza eso okumanya babbi babba n'eyabasuzizza omubbi taliko omubbi tali anti kati bakugamba ntegeza ku mindset y'ababbi obadde nabo kuba nze besides that nga bwe ngambye nti kuva ku ssomero nakulira mu nnaku nakula nkola ki naye nga njagala nnyo abantu ne bantegeera kuva kubasomezi bampaako n'obwajja epi ku ssomero nali junior prefect naye nga teriyo na post nti gyeri naye nga ndi youth mentor bintu byakubuulira abavubuka kukola ki kati so system ey'abavubuka okubba ye eri awo eri fane naye omubbi tosala kugamba nti ono namubbi notantiirwa amaze kukolako ki kikyamu mutunulira sola kumutunulirawo nengawe nga bivubuka nino liyayi va ku bino ebyo tulaba abaana ku street ne tugenda n'osuubiza nti omubbi era n'omulaba nga ayinza n'okunyakula eggundi obusimu naye waliwo omubbi kati nze ababbi nga bwe nkugambye nti mbabaddemu mbamanyi sola ku describing nti ono mubbi wuuno omusongeko naye kati embeera ze zakulaga ng'oli naye omuntu omala musembera tosobola you can't tell nti ono mubbi nga tobaddeeko naye judging a book definitely you can't judge a book by its cover so bano nabalimu nga nakitegeera luvannyuma ngambe basooka kunkwata kati nenkibuuka nga buli omu jajja emaali buli omu jajja kyakuleetera okuguza omubuuzi ogenda nga percentage 9 ku 10 nga byonna bibbe kati nenkitegeera nti ndiringa naki omanye ekineewuunyisa Abani yesebo abantu bentera okuleeta wano yesebo baba either with ekizibu nga kinene babeera ne success nga nene yesebo tebatera kubeera ba mediocre tebatera kuba wakati awo kubanga alina ekizibu ekinene abantu wano bamuyamba nalina success ennene abantu bamuyigirako yes
Kinneewuunyisa nti Abani walina omutima oguyamba bali babbi. Kubanga ffe nze wenkumanyira nga mmanyi bali babbi banno nga bwetyo bwe mmanyi nti omuvubuka oyo yalina ekibinja kyaki kyababbi yagula ebibbe yakola ki. But abantu njagala okubategeeza nti nakitegeerako nti omwami ono Abani ate yali atandika okukola ekitongole. Yes. Kati nga nze nasooka kweralira na kitongole kyababbi kabinja nga bwempulira baani baagala kukola nabo association. Kati idea zino ez'okuyamba bannongo okola bitongole uzitandike otya? Kati ekintu ekyo ekyokola nakolawo organization nga maze okitegeera nti bano babbi. Osi yali ajja n'anambulako andabako angamba abavubuka era nga basinga omuntu obamubba ekintu nga kiri kumpi nga bamubbidda bagamba mugende wa Abani omugende okola ki okukisanga. Kati nga nze ndaba image yange etandise okola ki okutanisingibwa nga mu bintu ebyobubbi. Kati nga abasirikale we bajja era nga batuukira bange naye tebankwata nti kunkwata nti oba nabbi. Waliwo yakuguzizaako ekintu bwekiti ne bwekiti konze ekintu bwekiti ne bwekiti waliwo essimu eyo ne bagamba yabadde yamaddamu ebisinga nakoleranga ne Mulosi ng'omuntu aguza ekintu ne bajja ate ne bakijjawo ne bagamba kino kyabadde kibbi era mugenda ku poliisi simanyi statement biki. Kati okola organization eyo nasooka ne ngamba osi tukoze tutya ku kintu kino kuba of course naye sina kugamba nti bano babbi mbaveemu ntandika okugamba nti gundi bamukwate abaana bazibu olaba akubbanga omusuzizza. Kati enkeera waba kitegedde nti omwogeddeko nti waba kitegedde nti gwe yamusibiza agenda kola ki. Abaana emitima gyakusira abaana balina ennaku averi n'akutta n'okola ki nga yonna ommo n'akutta. Kati nengamba ne osi naye nga era ebisinga oyogera n'omuntu naye nga si byakola ki. Konze kantandike ku organization akajja abavubuka bano mu bino ebyokubba kuba nze kinali njagala kulwanirira linnya lyange butabeerawo nti owaye gende wagundi ewabeera ebibbe nange bantu baliremu nti ndibwekye ndi mubbi. Kati kwekola ku organization mu kusooka yali SMO Save Me Organization. Kati then nenkikyusa ngeri NYA National Youth Alliance nga njagala kibeere huge. Wakitegedde bulungi. Kati olebyo biyo ine emyaka emeka anti nkugambye that was 2017 naine emyaka ajalinga 18 18 kuba banzala 1999 ngo you would think big to from Save Me Organization National Youth Alliance myaka ejongo okiraba ngaligo wali yagala kwalayinga yo alliance eno naina aims and objectives zizino ekyali ekirubirirwa abavubuka nti sigamba nti oba kujja abavubuka nti oba mu bwavu oba kyali kitutuseeko kya bubbi omuntu omujja otya mukubba atandika okwekolerera nga tagendedde ku bino mbeera enyiga wembadde nzija. Kati nasuubulanga obugoye n'obugatto ng'omuntu akuleeta ekintu n'akugamba kuba oli akuleetera ekintu kye yabbye n'okitegeera nga kibbi n'akugamba n'okugamba naye n'akugamba twawadde tugenze naye munnange baamukubiddeyo ne bamutta. Kati era nga kosti ezijjaawo ne bagamba tuli mu kufundraisinga waliwo burial ceremony waliwo gwe tugenda okuziika muvuka munnaffe baamusse naye nga baamutidde kisimotoka nti yamukubye baamusabba. Kati mugenda n'ogamba ng'okimanyi bulungi gundi olaba ono baamusse Kayongo ataddako ye Jimmy oba Moses yaddako ng'okimanyi bulungi ne ngamba kino ekintu kigenda kukomawo abaana bagenda kufa mu bintu ebyeki nga era niwomukubiriza nga totaddewo mbira ya ssente tasobola kukyuka era yasigala bba. Ekigambo kikyusa naye ekigambo kikyusa ku muvubuka omuyaayo oba ku muvubuka omubbi action yekola ki esinga kuba ojja mugamba ekigambo babimugamba gamba dda atayagala nabiwuliza ekyayagala wemuwa ekyokulya bano omwana okusula asobola okukola ki okuwa amatu naye kyalunaku lumu kuba tosobola mubeerako nti kola ki kaseera konna. Kati nengamba kankole akabiina nga katugatta kati kwe kusalawo naye nga sobola kikola bwomu nengamba kansooke ngendeko mu kyaki
nengendako mu churches nenga church no banjulira Ababbi twagenda mu churches zimwe ezekatonna erina jana nkumbi wonna church makindi ez'abakongo nenga nazigenda mu Lwanso ngendayo nenjogera ne bishop oba father oba omukulu yena ku church oba pastor senior pastor nenjogera naye nagamba avuka balete kati ekyabayagala mvubuka kujja confessinga wali mu bantu mu congregation ndi mubbi pastor yanyambi no not that ntimbadde mubbi naye negasse ku church bikindekeddawo kubba biki abasinga ba pastor be baagala iyo baaki bala kufunirako ki following bantu mu church na bantu kweyongera nti olaba church eri naye nga mu background taina kya kuyambi kigenda kujja muwana ono mu buku yes taina kya kuyambi olutukayo omala okwogera abaana ne bava ne bagamba badde babbi biki ne babawe emmere ne bagamba mugende mu butuufu nendabira ddala nga ekintu kikola ki buli kyengezaako kola bikola ki bigwa bugwi wansi kati lumu in fact twava ku church nengenda ku parliament it's a bit funny naye nga fact nagenda ku parliament njala kulaba omubaka weeyo eyiganga mubaka wange kati nengendayo ntuse ku parliament njala kuyingira bambuuza what brings you here nebagamba njala kulaba ki mubaka wange ne bambuuza mubaka wo ani konze honorable Abdul Katuntu muina appointment konze tetulina appointment naye waliwo ensonga ezimu ze njagala okukola ki okumuyitiramu nagamba tekisoboka oba basobola kusaba ne wano ID nga before tonaba kuyingira kyebikwogerako kyenali ntambula nakyo yali ID ya ssomero nenga siina na ID eryawo ne bagamba tekigenda kusoboka ajja kumala tugamba nti olina appointment naye nagezaako emirundi mingi ebiseera ebisinga netegakaawo nga njagala kulaba oba omuntu yenna mubaka yenna asobola okulaba kuba ekintu kyenaliko kyali huge nenga nze omusobola nga nesente siina zisobola kukola kikunyama then nenvaayo eyo kati nga njagala ngezese manyi bagamba ogezesaako tomanya mazima nengenda ku state house ntuuka entebe security yokka esooka nekumalamu ki ate nga kyozza okukola kubya akameme ekitengo owuli ekitengo kati nentuuka saatuuka na ku gate eri basiikale bambuuza omusiikale wamu nangamba yangamba muvubuka kiki nemugamba nze kulaba mukulembeze kati nansekera nange nseka nangamba nze kulaba president nangamba oze kulaba president nagamba naye bannaye yambuuza lwaki oloota emisana nemugamba ate muzeeyi buzibu ki nangamba osooka uyita simanyi post office simanyi kusaba polo simanyi ewali office y'obwakulu simanyi owandiika bigundi naye tosobola kwesitula nti oze ku state house kulaba ki mukulembeze direct kati ebintu ebimu bwento nagenda nkankola ki nga mbitegeera muntu alina okufuna national ID omuntu alina okukola ki nengamba kati ekyo nakyo nekirema ekyo olode yakiŋambirawo yanyambako nti process zimu yakola ki yabiŋamba otherwise nandibadde nsula njagala kulaba president oba nandibadde babankuba dda n'amasasi nga alowooza njagala kukola bulumbaganyi ku Museveni ku muzeeyi ku president Museveni so nenvaawo nenzira ewaka nembeera kati bano abavubuka kwe kubayita nenjogerako nabo Ababbi yes nembagamba ngenda tandika okukola ki okubagulira engatto tukole ngatto era nga nsubulawo katwe nsubulayo engatto za $5,000 bugatto obwa 3 nengula n'obugoye abatambuza engoye ne batambuza naye ng'owa omwana engoye oba engatto abamu ne badda abamu tebakomawo ye ka staff nakyalya kyangambye nti abaana bali ku street bali mu kubonaabona ekyamazima sinange gye kinyonyolamu kulaga nti mbeera eri omuntu amala kituukako ku ground waffe tukibaddemu tukikola ki mukimanyi naye nga tufiringa taki naye kati nemba nyonyola nembagamba tukola ku organization kati ntandika n'okuleeta obubiina nti okukola bakuumira muki mu kukola okwo nga buli lunaku omuntu ayitayo 10 mmeka 5 wetukuwa osobola okufuna abantu ofuna $10,000 osobola 10 oba 2 osobola okufuna ko akalumu kokola ki kopangiza ove mu kusula ku kikuba senga bali basula ku box wansi w'emmotoka abamu bali basuleera mu gundi mu geto mu myala wansi
okitegedde era n'oyita mu myalasazi n'asingawo neomba mpita bagamba abani mpaye 10 naye nga naawe okola ki toyinaamu yadde 10 nekwebeezaawo buli mulimu buno bw'ekibuga kati abavubuka tutandika okukola nabo mpola agenda okulaba kikola naye ng'era omuze omwana atadde obugato ku kkubo ali mu kuyimba bugato naye nga mindset ye eri ku simu mu jam wanenga tabala ya mitwalo 5 z'omuwadde ayimbamu afunyeko mutwalo kati jam okwentebe road wakwatanga jam oba wakwata bana abagula amadisa nagenda nakola ki nagisika then bana abobunyeebwa waliwo yansaba ebinyebwa era na mu mitwalo 2 netusiika obunyeebwa yangamba ina sachula yacho naye omuntu tomumma kugezesa ne tukigezesa naye nga era okusooka akolawo naye nga obunyeebwa aleeta kunyebwa ku motoka olowooza kuguza binyeebwa kumba ayagala kubba ki simu nagenda okulaba muze gukoze ki guganye kati nensalawo nkole ki olinga gwaguteekamu ssente si kuguteekamu ssente nti muze nti babbe naye nga ngezaako okukola kyensobola bave mubiri atembeye ebinyeebwa afune ekyeggulo weebale nnyo nga nakyo kiganye ate nange byenteekamu olusi babibba nga tebakomawo nendabira ddala nga nkolera muki muloosi n'ekiruubirirwa kifudde nensalawo nenkola ki nembivaako kati lumu mba nali mu kabeting waggulu eyo twali tugendayo kulaba mipiira na mawulire era awo makindi wakibuye ku girls waggulu nga ngendayo kulaba mawulire awo gasaawo emu naye siina TV wange siina kinga wenda ba mawulire then ngende waki ewaka kati ngenda okulaba before nani mpuliddeko brand weight naye nga engeri emutuukirira yetaliiwo tomanyi wakumusa nga tokola ki kati ku after 5 yali program nga abavuka tujagala nnyo after 5 dagala sirwanga katsi kati ndaba program gye baliko sawa 11 katsi agende wa brand weight era bali live nga ndimukula tuli live munyonyo tugenda brand weight biki ne batuko wa brand nga nali ndimukula bagoni program yabo after 5 ndaba musajja ngatanda kwogera kintu kyonna ndaba kuli youth awakening the youth from poverty nga gwe mulamwa kati ngenda okukiraba nengamba ekyasinga okuntwala wa brand kyeyasooka okukola action gye okulaba cuts wayakwata bali bayogerako kimu 2 nagamba naye brand center za dabichi nagamba gwe tomanyi kye bayita podium nakwata mu bando milioni eza milioni 5 nazimuchwanga nengamba naye nga kyaba kati obwongo ne buli reflecting nengamba wai ngezezaako kyaki ngezezaako emizigiti wagenda ku parliament uyo ku state house nengamba buli kimu kigaye nengamba kangezeseeko ono omuniga naye nga bano abayaye kangezeseeko brand weight naye bano abayaye rodde gye bali apa yabeerawo n'akabira njagala ki kati kwegenda waki namala omwezi mulamba nga buli lunaku ngenda wa brand naye nga simulaba ne wabeerawo ng'akuyitako bisita kumanya ogenda kukola otya olwedde alina abasirikale abakola ki abamukuuma omusirikale akulaba abalowooza oyagala kukola bulabi era nga batubulookingira ku gate naye nga buli lwategeka nentandika omufollowing nga buli lwategeka nga nze siggwa musiva munyonyo nga gwempulira gweninamu essuuli nga buli lwategeka mbeera yeeyo netugenda mu speech mu buguni bu meeting bwe yali ategeka wansi naye nga n'okumutuukirira kizibu ayogerako kimu 2 n'akola ki wogezaako okugenda gyali asirikale ne bakublocking oyagala ki kati lumu mukama nga omanyi mukama wayamba yatusanga tumulinze waliwo abakazi waliwo abantu bangi era nga omanyi yali busy kati nali awo mu mwala atudde zaali sawa 11 ez'okumakya 11 kati nambuza nsanga nga tumukera bukezi kuba yali akera genda mu gym awo nafunira omukisa nambuza mvubuka kiki ne mugamba muze njagala kunambuza wasuzaawo ne mugamba nasuze wano mu mwala nagamba kijja kite nagamba yingira munda yangamba kankusanga ku gate navuga navaayo gye yali ku gym nansanga ku gate ne tuyingira nambuza lwaki osulaawo ne munnyonnyola nga bwe mbikugambye nali ntandika omugamba bavo naye akabina k'abavubuka bakayita National Youth Alliance naye abavubuka bembeeramu bonna babbi naye mbadde nsaba nga mwa proposal anyambeko kukano akaki
akabiina oba nteekemu ku busente tusobole okukola ki okwekulaakulanya ng'abavubuka olwadde bye yali akola n'aŋŋamba kyoyogeddeko kituufu kuba byenkola ki byenkolako mulimu gwaffe kujja mu bavubuka muki mu bwavu omutima nagutandika nendaba nga nkoze eki ntuuse nteredde kati n'aŋŋamba olina abavubuka bameka konze sijja kugamba muweno nti bwe guti naye abavubuka bangi nnyo naye bali bubi okutwalizaamu tuli bubi kati mu bye namugamba ebintu bibiri namugamba ekyabavubuka n'okuddayo kola ki okusoma gwe gwali omulamu omukulu mugamba njala kuddayo nsome naye yala ku part timinga mbe nga nsoma ngene bwe nkolako ka business kuba nyinza okukubeerera burden gy'oli nti njagala onsomese ate njagala onsettingire business ate njagala onkolere kino nga olaba ninga gwozaala naawe yamugamba ayina akabiina naye wayina ebizibu ebimala ate nawe oyina abalina ebizibu okusinga kati n'aŋŋamba kyetugenda okukola n'agamba ezo ensonga zennyini zetukolako teyali muwe n'aŋŋamba leeta abavubuka n'aŋŋamba in fact yaŋŋamba nkutisa omusalaba abavubuka bonna bakole ki baleete buli gomanyi nga mubbi naye yali hard task my friend okugenda ogamba omuvubuka nti ntwala black and white ekisooka abavubuka batya kamera okutula mu kamera ayinza okugamba bagala kunkwata ekisooka namugamba kigenda beera kizibu n'agamba ozze oyagala bakyusiza bulamu si bwe kiri nti yesebo n'agamba genda baleete bonna funa engeri yonna teteyagenda kukwata teteyagenda kukola ki omuntu ovaayo n'okonfessinga nti obadde mubbi ofuna ki wejjako kiri ojja abantu bakwatibwa ekisa tebakujajinga nti ki bagamba obadde naye ogezezaako okoze eki olaba ovuddeyo n'okigamba nti oli mubbi n'okyo kati omutuufu yali aditaski nengendayo nennyonnyola abavubuka abasinga ne bakola ki ne batya kati nga nze nga bw'omanyi nti nalina omutima guli kuva dde ogw'abavubuka ng'ate nga nze alina okukola ki okuteekwa nemunyole nagamba muze n'agamba okukyusa omubbi omala kubeera mubbi tosobola kuva eri kukyusa muntu kintu ekimukuliddemu naye mugamba muzeeyi kiki kyogezaako otegeeza n'agamba bano abavubuka bakukkiririzaamu konze banzikiririzaamu nga bw'okimanyi kati nga ekiriwo kyanze kweyita ki mubbi bonna balabireko balyoke bajje tewaliyo yali asobola kujja kuvaayo gamba nti mubbi nga tamaze kulabira ku nze kyali so suicide Abani kansimbe wakati yesebo nkutegedde bulungi yesebo engeri gy'ofulowinzeemu n'okunnyinnyonnyola ekirungi ky'omuntu ayogera amazima nti gagatta mangu abavubuka bano bonna ababbi naawe mbeera gye mwalimu mwanoonya obuyambi bwabula makyaki baali bwagaana nebigaana bwe mulaba Brian White we akatutuuse omunoonyeza mwezi okoze biki byonna biganya okukola ki okutambula akuguddeko omunnyonnyodde bw'obalina ogenza onnyonnyodde ababbi tibanaye mujje tweddaabulule baganye okukkiriza yakati Brian yakuteekamu ekirowoozo kati nange olina okweyita omubbi bakukkiririzeemu okujjawo following eri for a good cause ke katambi kali weebale nnyo kati mu kusooka nagamba abantu banaakiraba batya abadde bandaba nga ninako kyenkola naye nga omulamwa gwange gwa kibiina kyange kiri okitegedde ekibiina akabiina kange kali akatono National Youth Alliance nga kenjagala okujjayo ate omusajja olaba abayinze proposal yange kati kino ekitole nnyo kyokweyita omubbi for a good cause nalabira ddala nga fine kunze kiyinza okunkosa personally kitanishinga image yange gye mbadde nayo before naye ku lw'abannange kiba kikola ki kiba kibayamba okubajjamu kiri ekyobubbi okubajja mu mbeera embi kuba ekyamazima twali bubi kati wenavaayo nenkola akatambi nga ndi mubbi kati nagenda okulaba abaana batandise okujja bwe bati kyakola nga n'ababbi ono kayogedde naffe tugende we banayindi awo abekawempe bakasolo group abamu ne batandika n'okuleeta ki okuleeta piki ze babba ne baziwa omusajja abamu abanywi b'enjaga ne bajja kati nga kitandise obbeera kiriya nti owaayo wenvaayo n'enjogera polisi tegenda kunkwata okitegedde bulungi
nti omusajja agenda kumpayo baka capital ntandika obulamu bino mbiveemu baba singira bakifunamu bangi abeyo kawempe bavubuka baba wa sente bagira group zeyo ne ba milioni 10 milioni 2 bali babawera ddala sente sijja kulimba ekyo nese ekimanyi gwe bakuwa nze tebampa sente gundi yange yali nene idea yange yali huge kati nga kiba kizuwalira omuntu okola ki okutegeera n'okuweza abamu kuba asoka kujajinga nti oli mwana muto physically naye nga fine akulaba ekintu kyolesa kirimu ki kirimu amagezi naye nakuja yinzo lowooza wakuwa sente ogenda zimisuzinga naye nga by then nali manyi ekyokozesa sente olaba buno sente bwe nalina buno obutonotono oba bwembeera nabwo obutonotono bwali tebusobola kukola ki bwali bugasa bali nga njagala abakole ki nane bakubbo ddawo kwebale nnyo kubanza olwadde ndi mukozi okitegedde bulungi jasimbulamu ka capital nti kanene naye omuntu asobola okuzanyisa emitwalo 10 nemba nga lunaku nsobola ofuna omutwalo mbeera mumba amanyi ndi mukozi kati wenfuna push ya sente kangeze milioni 10 oba milioni 5 olowooza nsobola kukola ki bingi nnyo kati kyengezaako kugamba kati bano abavubuka balabira kunze ekintu kyakwatayo bulungi nnyo tekyali nti in fact woyakyusiza n'ekintu wakyusiza n'ekino nti oba kiri ku awakening the youth from poverty n'agamba in general kandiringe n'ababbi bavuka bathags ababbi biki kati akutandika okuba tuwaza aluwa tuwaza embalayo nga tunoonya ababbi wewaawo yali asomesa n'okusomesa abantu abamu naye kati kino ekintu we kyatukoseza oba ekyakozesa abasinga obungi bano abaana okugendayo twagendayo fine abapresenting nga gyali n'alazaamu amaanyi nga bagenda okukola ki okukyusa obulamu yes ne tutandika n'abajjamu kubajjanjaba awo atutute mu hoteri ez'akabi tutandisulayo kukyusa mbeera kulaga nti buli kimu asobola okukikola ki okukitukolera ng'era olaba tulaba obulamu bukoze ki bukyuse kati it was so disappointing okulaba nti abavubuka kyetwagenderayo kikyuse okitegedde simanyi kikyaddamu awo naye embeera yakyukira ddala okitegedde nga netuva ku mulawo nga tetukyali kubiri byatutwala nti njagala okubuuza yesebo Bablo Mandem bwe yali ayogera emabega eri yalaga nti King Michael yamusanga kalenda ate yali amwegomba Bablo kubiwalaga Bablo muyimbi ayimbira ddala Bablo Mandem yampa ne kigumbulizi mpulira nga luyimba mweruli nange nduwuliriza nga ntama ye omwana lwakiri ayagala okwettanga ng'alina talent ng'ogiwulira mu ddoboozi mweri abalala gye bakaka gye baga gye banywera biki simanyi bakole batya naye nga ya agirina yaŋŋamba nti Michael kalenda n'agattamu emboozi eyo bamaiko bano baani King Michael mumanyi mukwano gwange naye amanyi King Michael amanyi abani bigayi kuva kuba kamilioni bonna bamanyi bonna kuba era nango okubasinkana abasinkanira ewa Brian White naye before nali sikola ki nali sibamanyi kati Mike ne Mandem namulaba in fact yansangawo yansanga ndi ne Brian kati Mike yamuleeta naye saategeera gundi yaabwe nnyonnyo basinkana batya ffe twali wali nga tukuba lwali gundi Mike tukuba lwali nga tumanyi tubeera nabo bya bulijjo awo nkutegedde ye kuba ayina gye yakijja engeri gye yajjamu njagala nkuvugemu nkuzeeko emabega tulyoke tukomewo ababbi bano Brian bwe yalaganga mu butambi nti bazze yakoola idea nga bw'ŋŋambye bwe yali ne bajja kaakati bo bwe bajjanga yabasomesanga bamuwanga proposal ye strategy ye ey'okubajja mu bwavu ne kwe yabaweeranga ssente kubanga gwe wali osuubulira bali abaana engatto
yes nokola ki bano babbi babadde banyakula ye yabawa sente yazibaweranga kuki kati bamuwadde proposal bakoze aha kyogeddeko awo kirungi nnyo unze kye nali njagala nti olaba namuwa bulungi plan yange nti olaba mbeera ne buno obusente obutono ne bagezaako okukola kino naye ng'ekyetaagisa kigambo na sente nakakapita akawerako okulaga oli nti oli serious kuba mwana leero omuwa emaali enkya natagisangawo kimudrivinga okudda ku kiri kyabaddemu ekyokubba kati so ku nsonga eyo ey'abano ababbi ffe twaliwo naye nga bali we bajja bali abalala kangeza mulimu abe mulungo abe kawempe bakasolo abo mutsenyi muneno bakungo bali bomanyi banirule kati nga bowe bajja issue yabwe kati ffe kyaffe ne kyerabirwa okitegedde jukira kiri kya mu kamera mu bufunze kyenyinza ogamba mulamago gwali mutuufu okitegera bulungi ogwabavubuka okuba rehabilitatinga kuba muvubuka wakomyawo ekintu ekibbe n'omulaga nti sente bakola nkole kuba yali abisomesa nti sente balina kukola nkole ekyokubba si kyolina okukola ki ye yali menta mulungi naye kati omuntu gwowadde sente ng'oyogedde naye lunaku lumu osuubira otya era sente agenda zikozesa tomugambe kyakozesa sente omugambye esobola ogenda okulunda ki okulunda omuvuka tasobola mugamba wano wekampala nti genda olunda embizi oba genda otandika ekyumba ky'enkoko no it is very impossible. It is possible. It is possible nga kiina ne mu bwongo nga asobola okukizimbirako naye waba takiina gwe omuwadde buwi sente omugambe genda otandika obulamu va mu kubba that is not enough. Omanyi olina kyonjigiriza wali emabega. Yes sir. Wakwatanga omwana yes ali omubbi omugamba nti nga idea tonabagende Brian White yeah. Yes. Oga ati kwata ebinyeebwa bino genda obitunde nakulaga nti ajja kusobola aha nakolako ennaku nga bbiri nakomawo kati olwokusatu ye nabeeraga akutte ekibbo ky'ebinyeebwa ku taxi naye nga tageti ye si binyeebwa kubitunda tageti ye kasimu oba laptop oba kyekiri mu motoka kyonna kitegeeza nti bw'ota empoweringa bw'ota empoweringa muvubuka ono gwolabye olunaku lumu ate n'omukwasa ssente tekikola makulu era ajja kulyako zaalidde agenda kulyako adde mu kiri kati kwekyo kyennyini ku nsonga eyo gyoyogeddeko nti omuvubuka nange kyampa kyakuyiga nti omuvubuka omuwadde ekintu okukola omulimu olina osigala nga okola follow up n'okumubuulirira ekigambo kikyusa n'ategeera nti nandi sofuna kalala kasente kasingawo kalyako okubba nzovu kisaababuuliriranga nti oba nalina obudde bwabwe oba oyagala kumugyamu kiri oba manyi kino kimala kati n'ekizula nga tekimala kati omuntu okumubuulira tasobola kutuuza muvuka nti omubuulirire nedda kiba kyetaagisaamu era ssente okumusasula obudde bwe oba okukola bizinesi nobeera inspiration gyali nagetinga inspired ng'akulaba mutwalo n'omufunira wagujja ng'agukoze mu kiseera ekyo nobayinga oba obudde bwe yandigendeddemu okubba omutwalo n'obugula n'omutuuza ekigambo kyekikyusa omuntu osobola mukola byonna naye nga akyakola ki nkutegedde bulungi kyakola so kati kyali bwe kityo kati kambuuze twajja olwo nga nkutwala badde gakankoze emabega ate male nkuleete gw'omu ku bantu be baatwala e Busunju bwe bamala idea eyo giconcevinga nakiwulirako nti no Brian White yasalawo akola rehabilitation center yes oba eyebusunju bagita skilling center something of the sort oba otuuka otya gwe ogenda e Busunju kati omulamwa mwekyo yangambye nali youth mentor okugendayo e Busunju twagendayo nga mu kusooka kyangambye nze kinakola like personal kyali suicide nenvayo nengamba nti ndi mubbi nga sibbanga nako naye lwakuba nanjagala kusikirako baki bavubuka ovuwiki bamala ne bajja ekiro nekikola ki nekikola kati ensonga ya rehabilitation center y'e Busunju abavubuka aliwo avuka abemwaluwa ne wana abali wano ekawempe bonna twali twagala kubajjayo tubateeke mu rehab kati abo bagenda osikilingibwa nga bafuna skills emirimu egy'omu mutwe ayiga ekyalaani abayiga kamera
nga ne time gy'omaze mu rehab kikuyambako okwerabira giri emize kikuyambako like okutegeera nti waliwo ne munsi osobola okufuna sente bwe ziti nga toyise wano irigale osobola okufuna mane nga ali kirini kati gwe gwali omulama gweyo era nsonga mwalimu ebya politics bingi ate ffe tetwabimanya kati y'ensonga lwaki twakola ki we ended up being misused being used yes of course yeah ne mugenda e Busunju you see njagala okutegeera abani onyonyodde ensonga ezo zonna yes you go to someone osuubidde obuyambi abantu bazze bafuna obuyambi nawe wamulaba ku TV gagaba obuyambi how did you end up with nothing sincerely how do you end up with a zero ngate olinga abonyebonye okusinga bwe bakusanga bwe kiri kati okutuka ku mbeera eyo kinali nsuubira like I had hope nti ngenda kuddayo ku ssomero nga maliriza okukola emirimu gye twali tukola nasuubira nti ayinza okunzaayo ku ssomero nga nkiina mu mutwe bwagende wa I had no doubt yes wamusaba yes kugamba wakitunulamu nga anaatuukiriza ekirooto kye ky'okuddayo okusoma omalizeko senior 6 nakibiriivinga nakikkiriza ng'oludde obusobozi abuyina buli kimu yali akiina ekisobola okukola ki kuba kye nali njagala kusooka wakimubuuliramu nakimubuulira oyinza okuba ali obiriivinga nga tewamutuuza mugamba namubuulira kyenjagala nga nze omuntu njagala kuddayo kusoma ne organization kankano akafandinge okitegeera nfunayo ne ka side business akasobola whereby nga sigana mu dependingirako mmafunye kano ka side business kasobola okunyambako okunsomesa just in case oba mpereddeko kya halfway oba n'okufandinga kano ka business kange nga kasente nkajja wano nga nkazza wano okitegeera bulungi nnyo you see people allege bagamba omusajja oyo yali mukambwe nnyo abonya abantu okusinziira ku mboozi gye nafuna mu Babulomande ti yali mukambwe nnyo Obusunju eyo temwayita mu mbeera nki nungi how was it okubeera Busunju eyo Busunju eyo mbeera ya Busunju ya at first nkugambye twali ku mulamwa naye bintu byagenda ne bikyuka kati n'omujaasi oba batukumanga abasirikale ng'akutwitinganga mubbi naye takutwitinga ng'omuvuka ali reformed of which kyatukosa mentally okitegera bulungi kyakosa abamu baali ngambye kati nze abavuka be nali nabo bonna baali babbi kyenyinza okugamba nze kaata ali muki mubbi okitegedde kati bali abasinga nga babatwitinga nga babbi mu kifo kyo batwitinga nga omuvubuka z'okuyiga az'okukola ki n'ekirala facilitation yalwawo okukola ki okutuuka oba ebyuma bye bagenda osomesezaamu oba okusitula ebizimbe oba okukola ki nga ono abeerawo ng'akidimandinga naye ng'embeera gy'alimu yakunyigizibwa okufuna tekituuka kyajja okukola ki tekituuka ate wagezaako kukidimandinga kibooko force zikola ki force ebeerawo kitegera bulungi so kati abamu ne batuka ekiseera nga beetama naye nga tolina ngeri yakukivaamu omaze okugamba eggwanga nga bw'oli omubbi oli exposed yes oli exposed eri eggwanga naye nga tosobola kukola ki tosobola kudda mu public mu society gy'obaddemu baba bamanyi omubbi wuuyo in fact abaana abamu bakyali mu kwekweka era nze mbeera bankubira amasimu bankubira abayagala kukola naye nga kiri kye yakola eri eggwanga lya kikyamunoonya nti ekintu tekyagguka nti waba manyi yagenda kufuna bulamu oba kufuna capital teyakakola ki tekafunibwa kati embeera eyo y'okunyigirizibwa whereby nti abaana basubira akasente tebakakola ki twagendayo nga tumanyi tugenda kyusa bulamu naye tetwafuna ki ebintu byagenda ne bituka ne bicyankalana wuuyo bamusamoninze parliament wuuyo simanyi akutte baana simanyi biki kati nga byonna tukola ki byonna bituza mabega kati obudde bwabulana okutufaako nga butono aliment ku fighting ate bizibu ebimuzzeeko okitegera bulungi kati we ended up being like used obanga
tujira nga tunyigirizibwa kati so n'olwekyo ekyo kyekyakola ki kyekyatuukawo kati mwene embeera twafuna ebikemo bingi abamu infact abaana abamu baatuuka ekiseera nga banyigirizibwa kutuuka kwene embeera agamba I wish nasigalayo eri neba nebbira than obere no I've spent here almost a year 2 years nga sina kyenfunyemu kati mu butuufu ekyo kyo kimuwa ate kyakola ki kirala ate kimudrivinga ku kiri n'ava ku mulamu ogwali ogwa foundation ogwa rehabilitation center nadda ate ku kiri kyakola ki kyaliko kati ffe twavaayo nga tulina yadde 10 era nga bw'omanyi nti yesoko ombuliremu mumaze okubonaabonera eyo mwejjusiza bimwejjusiza mwava mutya mu buwambe eno okuva mu buwambe eyo omukulu wabamala bino ebyaliwo saga ezaaliwo byakumukwata ebyo ebyabawala kati wano abamu eno gye lwatubeera bagenda okulaba abakulu bamaneja abasinga bagenda ate nga ffe tusigaddewo mukulu yantubaleta atuwa obuyambi tebukyakola ki tebukyalabika kati nga olina okudipendinga nga ggwe naye ate mu kyalo weeyize city naye kati mu kyalo gy'otamanyi ntandikiddewa obadde mu kikomera ogenda tandikirawa wali akumanyi ku kyalo ayinza okugamba nti ono amuyambe bwenti kati olw'okuba twafunangamu buli busikiru abasomesa abamu bajja ne batusomesaamu biki yalina ettaka eyo ddene likyaliyo kati nga we nkugambye nti omutwe nga muyiiya wofuna akasente osobola okukola ki kati oba sindika sente z'amafuta mu generator okozesako hafuwe kati ne tusasule abantu nga balima waggulu ofo okulima twali tetukola ki tetumanyi kwata nkumbi ntikola ki naye muganda wange twayiga okulima embeera yatutuukako mu kibuga eno kidima webale nnyo kati netutuuka nga tulima mukwate enkumi netuwekwatira enkumi kati nga akasente okugenda kajjawo ate oba ofunye emitwalo 2 kuteeka amafuta mu generator okozeseza 15 sasuddemu bali balimye tusimba bukasoolisooli eyo twafunye eddala wanene kuba twasooka kusasula ne bakiryalinga kati netwegendayo netwekwatiramu nga akasente tulina okukola ki tekaliiwo wowe mwalima Brian yabakkirizaawo we yatukkirizawo kuba naye yatuuka ekiseera n'akibbayinga ngalaba ye kati nga ebizibu byalina bimumalanga ye takyasobola kukola ki kutulabirira eno naye nga ye ayina ate naye waliwo nga bwowulira mafialism nga naye bamuli bubi ate naffe eno ate nga kitukola ki kitukosa kati naffe tusalawo okukola ki okulima basindikako awo n'ensigo ezakasooli netugenda netukola ki netusimba tutandika okulima amabavu nga mwegali muno kati ng'omuntu gwewalaba emabega wa midis twali twatereramu nga life olabe kati ate netuddayo netuyitako ate newetwali nga tukyali Kampala negamba kati ate ekyasinga otumala enviiri ku mutwe emmere gye twalima yali etuusa ekiseera weekolera ki bagikungulira webale nnyo kati awo mukulu n'agenda n'alwala kati muganda w'omukulu muganda wa Brian ate ayagala ate kuwamba mmere gye tusigazaamu essuubi nti akasente akanava eno mu kasooli gwe tulimye ne lumonde ne muwogo ke tugenda tandikirako e Kampala ng'olwo ebirowoozo bivudde ku ki ku Brian bimuvuddeko nga tumanyi saawa webale nnyo muzeeyika bwama kati n'agamba waayi omukulu wuuyo ali mu ddwaliro alwadde mulinda ki mukumemu musikewo kati abamu ne kibayisa ki bubi emmere mu maso okitegedde naye nga kuli eri emmere bulamu emyezi ejja okutuuka kasooli netumugamba waayi leka soka tulindemu kasooli wali eri akulya tubayinga mu myezi wala tubeereddewo maagumu n'ekitundu lwaki tetubayinga tayimu eri emyezi 2 gituwemu tulinde kasooli waffe atuuke tukungule tubatuwemu akasente tukole ki tugende e Kampala tutandike bupya oba bye twali tuliko byakola ki byagaana kati omukulu ate nga tanyiiga agamba ennimiro ye tetuginaako buki buvunaanyizibwa ng'ebintu awamba atugaana okuddayo mu nnimiro
olusuku mwe twali tujja okugira emmere tetukyagenda kati nga enjala erina okukola ki okukuluma ate tolina ngeri gy'owulizaamu muzeeyi mulwadde alina kasero oba amutwala nakasero tetukyamuwuliza amasimu tetubeera nago wali tobeera na simu kati kwe kusaba abamu kwe kutandika okukola ki okuva enjala nti bagamba mbu enjala terumira mu kyalo naye oli mu kyalo nekyobadde olima kyobadde okola ki woolina essuubi bakuttewo olina kukola ki olina kuddayo ate ku mbeera eri era nga bakugamba esebo abavubuka balina ababbi addamu kubba ate kubba bubi nnyo ng'embeera munyigiriza kuba wabadde omuntu wabadde n'essuubi n'agezesawo n'awaawo time ekisinga okuluma time obudde bwowaawo nga you expecting change then eventually nekibeera nga tewali nkyukakyuka ate kyobagenda okola bagenda better threat to the public to the society neggwanga okutwaliza wamu kuba oba tokyalina kyotya teri asobola kutiisatiisa teri asobola kukola kinga buli mbeera wagiyitamu ani agenda okugamba nti tobba ng'olwadde ogezezaako kuva mu muze kuganya okitegedde n'oba ogezezaako abasajja bakukyusa ebiganyo ogenzeeko mu bakyaki mugwa biganyo kyaki teyayamba wakuba emmere omubaka wa parliament teyayamba you never know yandiyambye naye access okumutuukako yes saamulaba ku state house gye nagenda okulaba president Museveni appointment zibuka appointment nengamba ate bannaye omuntu akoze atya mu ggwanga okitegedde bulungi so kati nengamba tukoze tutya kati abamu ne balandika ovaayo oba oli awo n'owulira nti yowaayi kibona omu agenze kibona omu n'agenda tomanya gy'agenze banks agenze n'olaba nga basigadde kati naffe kukola ki kwe kuvaayo twavaayo mu bulungi naye nga tuteereddwako akazito batuteekako akazito kola ki okuvaayo omusajja ali mulwadde eno muganda we naye afuuse ensonga omusajja bw'afiira ano nze mbateekewa mwagala kuwamba mwagala kubba bintu mwagala kuwa nze muganda we mwagala kubba kusikira bintu netugamba owaayi nga bamu bayitibwa namomboze kati ng'ekigambo ekyo kibajjako ki kati muganda w'omukulu agamba nti mwabasenga muli momboze muli babbi bakusitulira nga kiba kyankalanya omwana azze okukyuka omujjukiza otya abiri eno omulaga nti alina kyali munaku olwadde yemanyi munaku kati lwaki omujjukiza eri embeera so kati bye byatuukako kati ne tuvaayo tutandike okudda wano Kampala okunoonya ki okunoonya ebyokukola naye kati nga nawo olina kudda ate ku zero level ku ground eri gye wasookera kuba talina kwogenda kombisinga ebbanga ly'omaze yes oba olina ku negative ng'oyise nomu oli mu infinity eri ya negative okitegedde bulungi weebale nnyo kati obulamu kati abasinga in fact si Babylon emu yeka si yasooka nti kwagala kuwa obutwa nayinako n'omuvubuka we bamuyita Mudiribada Henry okitegedde bulungi baali awo zana bwe basooka ova n'embeera nebanyiga basooka mu kakampuni katunda amata lato naye nga tebabimanyiira olwedde kyeyali agezaako luli eri kyagaana kati ate ne baddamu ate kutandika kwagala kukola ki kubba kati nga omuntu asigaddewo nga taata waabwe maama waabwe yenze okitegedde bulungi nga bagezaako kugamba njiyo akasente tuddemu tukole okusinziira kali ka sikiru ke baali bafunamu osanga bayinza okukola ki okuyiya ekirala kuboredde omuntu amaze mwaka gumu n'ekitundu tabba bamufiidinga ali spoon fed naye nga talina kyakola nti jasi bamuyigirizaamu ak'olumu kamera bajjanga ne bagezaako kukola ki okutuyigirizaamu batuyigiriza okulima nga tetubimanyi ebisinga twabiga naye tetwakuba tetulina ssente kutandikawo naye kati bali abaana in fact oyo yasooka okwewa obutwa mwana nze bintamye mpulira society gyendimu nti okuddayo bamanyi ndi mubbi singa nali nvuddeyo ne change n'akasente nti ndagawo nti owa gye nagenda nakola ki banjigiriza kino kyentandiseewo naye bakulaba mu mpale eri okomyewo ozzeemu mu situation gye walimu ate ng'eri worse than the one you were in. Yes. Ate nga abantu public ekimanyi fe bakimanyi okusinza okusoomozebwa kwe twasinga okufuna fe abamu era kye kyasinga okubakosa mentally omuntu akulaberwa brain you came up wajja kumpewo you confessed nolaga eggwanga kyoli ovuki abamu baali tebakinenga okibeeramu
ba kati njogera kuba navuka abasinga bagamba nti babbi bo baali babbi kituufu naye amaze okweyabya ate avuddeyo eri gye yali asuubira change tafunyemu yadde n'ekikumi omusuubira kukola ki of course bukyazaako tojja kumunenya nnyo kubanga ekyo kyagenda okuzzaako kibi ate n'okusingako ekyali kiri eri yes kuba ekisooka abeera n'okutya okwa society gyayingiddemu ngagamba abantu bandaba batya bansuubiramu enkyukakyuka okubanga bwe nagenda ow'omusajja emujajinga yes ate ova otya omugaga ate oli munaku omugaga badde atendeka kubba adde akola kibi ate kuddamu kusumbwa abantu so baafuna okusomozebwa omuko yasooka nayagala okwetta naye kati mbeerako naye naye ngera noona bumanyi tewali sente tezimala biki bakyali avuka bali bubi okitegedde kati nze nasigalawo nga taata nze mama okitegeera bulungi nnyo naye kyampadde kirungi nti mandem waba yajjako gy'oli embeera kati ogimanyi people can tell of course embeera abantu gye bayitamu n'abamu oba oyita ku street ze Kampala waliwo kati ng'okyaliko ekyo waliwo omuntu ayinza okuba nti bamusuza bubi kati asula ku street agambe ki oba gwe bakusuzwa bakubonye boss wakubonyabonya akosuza olina wosula olina woteeka oluba kati bagamba boss yampa akafarisi tekuli bulangiti okitegedde bulungi bamu akafaananyi ak'omwana wa Nakivubo wali ng'omwala gwajjudde kati have recent wano mbadde mpitawo bankwatiddewo awo bankwatiddewo katono nnyo nabadde mpita waliwo osaawo mpya nabadde mpitawo tebankwata nti ndi mubbi naye bali mu kujja bavuka mu mwala awo nga kugundi ku Namirembe Road waliwo gwe mwala oguli awo guyitamu ku Nabugabo ogweri mu Kiseka wano ku paaka empya ogwo gwa wansi kati bankubidde essimu waliwo akalimo ke nali nfunyaawo ngenda kukola kaali kakusiga langi kati mpitawo ndi mukudduka simanyi nti bali mukwata eno bavubuka abasula wansi mu myala era oba yali DPC nga ne muno atobye ali mukulinya musuwe jebe nga ne muno atobye nga yeye akulaga ali kumuli bali mukwata bavubuka babateka kupika apa oba batwala kitale na wulira kitale bana bankwatiramu siba kwenyulako nnyo nange nali ngenda wa recently tawana bakuyitawo weeks 2 naye boss wankubidde simu waliwo omusajja gwenkolera just yafuna bulimu obaka akusiga langi obaka akuzimba amasanyalaze nagamba jangu tukole kati ubankwatirawo nategera nti abaana bakyali bubi naye nga abaana kati nganza alumirirwa abavubuka kuba kyandi mukuvadda nandyagadde okukola ki okubakwatako naye ng'obusobozi tebukola ki tewali so mbadde nkwamu kagundi ako nti oli agamba landlord akola ki amubanja okitegedde ali bubi kati newobeerawo gwe basuza ate gwe basuza asingako no landlord gwakola ki gwe basuza agamba bamubonyaabonya kati ate ono asula ku street agambe ki tola nti ate ye asobola okukola ki ye embeera nga ekubye enze natuka ekiseera nga embeera enkuba nga ndowooza ku kintu ekya kwejjawo naye lwakuba nti saakuliramu eyo mbeera yakujjawo olwedde ndi mukozi kuva dda nze kankubuliro nekikusesa nze essuubi lyenna ly'amaanyi wenfuna starting point wentandikidde nti kano kapush ka support nsobola okukola ebintu nabyo ebiyinza okwewuunyisa kuba ekisooka nze byenjagala right now njagala kuddayo kusoma naye nga nina ka bizinensi akakola ki katugende mpola aba yes sir igwe nga tokyuka igwe n'embeera gy'oyiseemu eyo okyayagala okudda mu ssomero ekintu ky'okusoma ekyo nakirikokko kati genda ebikomero nga tuli busenyi wa Brian way nagenda ebikomero nga nebbirira negenda ebikomero awo ku bukomero secondary awo nengenda nenkola na admission nanyonyolamu awo headmaster nakitegana mugamba tubeera wa Brian White naye era osaggezo wezaalimu ezo eza Brian ebyo byabawala biki kati nangamba nkuyambe nti nemugamba sina 10 nti oba ngenda kukola ki nagamba ate ogwo oli wa mugagga nemugamba tolooza bwe kyo mugagga yandibadde ampeerera afunye ebizibu kati tomanye embeera wekyuka nja kuwa ssente nga sigezaako mugamba nyambe naye
wenaba mfunye sente nsobola okukola ki okumusasula nga kyenjagala omutunuzaamu kuba omuntu oyinza omukabira omugamba nyamba naye wakuyamba ng'akimanyi wajja kuyitawo ebbanga oba orifanding oba sente ze ng'ofunyemu nakyo kikola naye ogamba omuntu direct nti abantu kizibu nnyo abantu abayamba gye bali bangi naye okumugwako Katonda aba akuyambe n'ogwa ku muntu akola ki ayamba ng'alina omutima ogwo kubanga naye yayiseeko mu mbeera gy'akola ki gy'oyitamu nga embeera y'emu asobola okuyamba okuba amanyi kiki kyogezaako okwogera akuyamba even nga tali musubira nti ogenda kumuddiza kintu kyonna okitegedde bulungi so kati nagenda n'ensoma naye mu kusoma kati ate awo covid we yakola ki ngambe 2019 awo covid najja ebyo ne bifiira awo okitegedde ne wali ebukomero naddayo n'ensoma walina ekirungo nga ndi mu kusoma form 6 nga njala kukikola ki kumaliriza kufuna certificate okitegedde kuba ebirubiri banina bingi nnyo kambuuze abali yesebo newankubadde ebyebukomero byagaana yesebo okyayagala okusoma nkugambe kyensingira ddala okwagala njagala kuddayo kusoma naye okusoma kyengambe nti sagala beera dependent ku muntu ayinza omugamba nti njagala kusoma n'agamba nayagala kumuweererayo kutaamu emu oba kumuweerera mpaka kyayagala naye nze kyensinga okwagala we mba nfunye business gyenkola which business ezisinga zirinako ideas nsobola ogistanding sawo nebeerawo naye kyendakinga is capital okitegedde kati we mba nfunye capital tandikano nsobola okupatitiminga nkola business bwe nsoma nkuwadde example nti nasoma ngeri nga nsomera ku laptop ezeri obusunju mbera ku laptop nga kwensomera eri kusomera nayogera ne dimasa nga nja kusomayo naku 3 oba 2 nembeerayo just in case ngendayo ne banda banti am present nodde wa Brian then nzira wa Brian nsomera ku laptop nga kyenjagala then ebibuzo babituuse ebya USE bweba bituuse ngende ekole ki ntuule okitegedde sinali njagala naye nali nkola combination ki HRD ICT nakola history literature divinity ne computer yes okusinziira ku mboozi nga bwetambudde omwami Abani ono yava sayidize Busoge nayingira ekibuga embeera ewasengaawe mugiwulidde tuyise muyasengaawe mu myala mugiwulidde naye byonna gye biggweredde Abani ono ayagala okusoma yalina ekirooto nti singa at least yagguka mu siniya ey'omukaaga era ababwidde combination yagezaako covid yali mubi naye ndooza yamuyambako awo bintu ne bitaataaganamu naye kati okusoma kwaddamu kakati byonna biri byabanyumiriza haso zonna ziruma zimenya zizza emabega ebiseera ebisinga abantu abamu mujajinga gamba naye owulidde so eri oyo atajajinga awuliriza Abani njala kubuuza ogenda kukola otya osobola otya okusoma nga ate bw'okola nnyonnyola muntegeere ekintu ekyo omuntu ayinza kikola ati anti kati ekyokusoma kyo mpulira nkyagalira ddala era njala kuddayo kusoma naye ate n'okukola nako nkola ki nkwagala kati nze nemba nga nfunye support esoma obusomi nsobola okugamba nti kaneeweyo emyaka gyange giijo malo soma then nziremu nkole ki nkole kati naye ekisinga okuba kyendabanga ekyangu nga sikalubiriza muntu aba nkwatiddeko butabeera mugugu nga wemba nfunye ka capital nentandika ka business wano ekyokusoma basobola eno business sobola kola ki okumpushinga nagambye okusoma saazi ebintu binaku zino byakyukamu mazima osobola okuba ng'osomera waka jesiga jesezisinga era nabirekayo kati ka laptop siyina simu kati ebintu ng'ebyo ebitonotono of which kale bya bbeeyimu naye byo mba sisobola kukola ki kubifuna naye mba nfunye ebyo nenfunako ne kagundi ne ka business
ekiba naye kirala ekinnuma bana abalala batya kuvaayo nti kiki lwakuba nti ffe twagumagumadde emitima embeera tugirabye tunyigirizibwa left right center naye bano abalala in fact abatasobola kujja mu kamera naye nga bali nze mbeera abaana bankubira amasimu abo tebalina wakusula tajja kujja nti abeereko naawe bbanga ddene oba oli awo naafuna ebirala tazze mubi kwa kubeera reformed nze nyinza okusinza ku kyenalaba jasi babulamu byakukola babulamu capital naye essaawa zino omuntu gwe wamaaso olubakozesa yenze kuba ku muntu omala experience ate beera yanjawulo bankubira amasimu buli kiseera naye kano ka business kemba nfunye oba ke babanyambye eyo bwe mba nfunye asobola okunkwatirako eyo business nsobola gigaziyanze kubwe mmanyi bwenkola nabo ne banga bakola ki baganyulwamu kuba kati saa zino nze aliko ng'omugugu nze gwe balabanga taata nze maama okitegedde kati kuba bagamba nze nakola ki nze nabatwala muki mukitaakola ne bava ne bagamba nti babbi finalist kiwagire kyagamba nti aveyo agambe nti mubbi naye kino engeri kusaidi endala kikuwa emirembe kati saa zino mu sente gye babeera abamu bagamba gundi yali mubbi naye nga nakyo kikola ki baba bamanyi yali mubbi naye nga gundi yali mubbi naye yali forming naye ekisinga batawayi ntandikwa gye bataafuna singa baafuna entandikwa omuntu ali mu society agamba abaali wa brand weight abaali babbi naye babakwatako bakyuka kati saa zino atandise yenanyini kaduuka kali yenanyini ka library kali yenanyini ka boutique kali okitegedde bulungi yenanyini mudaala gwa chapati guli awo naye omuntu akuwa value n'agamba bano gye bagenda yakyuka of which nze kyembalaba kye bakola ki kati Ababbi kambuuze kitegeeza tiwoba osobodde okuteekawo akaduuka kali oba bw'osobola okuddayo n'osuubula obugoye bwo oba bugatto okibalirako nti gweosobola okuba nga osoma naye ne banna osobola okubayambiramu kati tukikola ekyakuba abasinga bababuuzaako nooba osobola okuddayo kusomera naye nga bo tekibaliimu abamu tebasomerako ddala kati omutwala otya tolina ngeri gyakuatandikirewa kati so bo kyebayina saawa zino baagala kimu kukola okitegedde bulungi baagala kukola kati ate kati you never know nsobola okufuna kwabo asobola okubeerawo nange nsobola okubeerawo kuba kyengambye nti saa zino ebyokusoma byakyukamu osomera ku mikutu tuteekayo lesson ku Zoom omusomesa ali wano omulabya wano nga buli kimu opikinga bulungi naye kati nze kiruubirwa kyenanjala kusoma ebirooto byo bingi nkyalina okurani nga bwe mbadde nkugambye nti sobola kukivaako kino kyetwakola ki kyenatandikirako nze wemba mpeereddwa omukono nga waliwo ampadde omukono ampadde support sisobola kukizikiza okuba oldi nakitandikako nanga siina nga financially ndi unstable I was down kati nange wemba mpeereddwa omukono ntandikira ku bano bennina ekino nekigenda nga kikola ki nga kigaziwa kuba kyamazima kankubulira omukulu abantu gye bali babonaabona ng'okwata bwoti ku ttama n'ogamba waba manyi nga obonaabona oyitako ku street ate nolaba akusinga kati nze embeera zaabo abaana bonna nzimanyi just nze kyenjagala njagala tandika kukola nzireyo nsome wendabeerawo through esobola okuyambako bannange nange okukola ki okubaako eddaala kyoyagala okutuukiriza omanyi ebigambo ebyo b'obigamba abali ku mukutu guno bantu bakulu tusaba batuwa ebirowoozo ebirungi njagala kubuuza ennaku zino obeerawo otya ennaku zino bya kivubuka omanyi kweyiya bangambye nti namukama wange tewabadde mulimo oba togenda kukola payinti kusiga langi kukola installations ezo masanyalaze kuzimba kati ebyo byetubaddemu ennaku zino byembaddemu nganze jasi oba oli awo nolinda we batakubidde simu tojja kulya kati wemba nvaayo oba oluse ewaka nga nfunyemu emitwalo 2 ngenda wali kaguje nempitawo nefuna peya zange 2
ezengatto n'entambula mu bizimbe kuba tetukyakolera ku street council buli wamu ekyo kyo era mbeerawo ne ngamba abanaavuko basobola basubula engatto ne baddayo ku street nasobola ngako engatto olumu ne bazikwata council byonna nebikwate ne tudda ku zero kati embeera eyo ofunamu obwongo okukyankalana kati ku street bakyakolerako batembeyi kati nze nfuna paya zange bbiri nenteka mu bbaaga omukulu w'abatankubidde engineer gwe nkola naye n'entambula mu bizimbe n'enkola ki n'enzitunda bwete bwenkola ki bwenkola naye nga already byensobola okukola mbulwamu capital just naye byensobola okukola bye bingi kuba tuyitiramu nina abantu abawulira kati wemba nfunye olaba nsobola okutambuza engatto eyo nga njijja ku kizimbe emu ku bbiri n'oyita mu maofisi okitegera bulungi oba olugoye ndujja mu Wuuno n'engenda n'okola ki n'endutambuza emabegako awo baali banziba essimu right now sina simu naye mbadde nkolera online nga nkolera deliveries ebifaananyi mbi uploadinga nemala nembi posting ebyengatto ezakafuluma bambira wali nga mbambiraba kati nefuna orders kuba ku mikwano gyane bagamba wayi tuleetere naye nga ngenda ku kizimbe naye wemba nfunye edduuka eryange wenkola nga wembeesinga okitegera bulungi awo kiba kigenda kunyangula sigenda bera ku panic nti kiki nti kansa egenda kunkwata nti oba kikuba ne wenkyemba nsuubudde eri kituukira muno kati awo wekiva ne kigenda ku delivery naye nga si bino byagamba nti oba ku street kuba kati saazo ku street government ekyakkirizaako ki kati ngenda kusinziira wano ngamba abantu yesebo nti Abani byaŋŋambye wano bingi byembadde nawulira ku Abani nga gwe bw'olina akabinja k'ababbi mukuba abantu mutwala amasimu gaabwe era nti gwabakulira kakati nze kiri kyonnyonnyodde ekya National Youth Alliance. Yes. Nali mmanyi era abannyonnyola bagamba okumanya omuvubuka oyo muzibu yes alina n'akabiina akateeka ssente mu babbi nze nga mmanyi kabiina kaki kababbi akavugirira ssente era waliwo ne munnamawulire omu yajja wendi yes bamanyi ebintu bino mbikola abantu yes nze ndi open omuntu abantu mbabuulira naŋŋamba oyo omuvubuka okimanyi nti balina ne Ssaako y'ababbi abadde nnyonnyola emboozi nempulira nti abavubuka bano nabagambanga tukole tusevingeyo 5 kyali bwe kiti nti wetusevingayo 5 buli lunaku omu ku Sande nga tugabirayo omu naye nga etteeka eryo mu kibiina liragira ku Sande woba ofunye tukunoonyeza nnyumba ove ku street sikuvugirira sikuwa pocket money sere tuzifollow in fact tuzikuwa ku mukono tuzikuwa n'osanyuka nti ofunye sente zo zobadde okola ki saving ne zino ndaza zetukwongeddeko kuba abantu balama abantu 20 15 buli lunaku ofuna sente meke week bantu 20 mazima kati ezo sente tukakwata akawamu ne tukakuwa nebanga ko munsawo nga ne tukunoonyeza nawe nyumba nga kwoli naye nga badde osula kuki ku street anti nze bwe banyinnyonnyola omuzaaya yaŋŋamba nti oyo nvuuka okumanya muzibu balina ne Ssaako esondera ababbi nze nga mmanyi nti mulina akabiina k'ababbi nze era mmanyi kakuziika munnammwe gwe bakubye ate kyali bwe kityo ennyondo kwali kulumirirwa okutwaliza awamu nga wolaba omuntu ali ku street kati nze nkugambye naliko ku street nasulawo ku street naye lwakuba nti Katonda yanyamba nsobola okweyiya nenkola ki sobola omutwalo ogumu nsobola oguyiyamu nenfunirako 5 ezimu bwa nsobola engatto y'omutwalo nenjitambuzaamu wano nenfunamu ogumu ekitundu ntegeera nti omutwalo guzadde ki 5 kati wembeera n'ekyo mu bwongo nga nsobola okikola era nga nkikoledde ebbanga nembala nti oli waaba agenza okubba okumukubirayo wate naye naakola kino naye okukimuteekamu ye kyekibeera ekizibu kyetusanga nga kyekizibu kati nze abaddeko mu nnyumba waabeera mu nnyumba nga neebaka endowooza yange si yemu n'ono kubona alowooza afuna ayagala sente yakulya kati gobeerako nekiri nti kyalandiroodi okumusasula
nekikipinga nti olina okukola ennyo kati ono kiba kyawukana owa street yayagala anoonya kyakulya tagenda gula lugoye nti anoonya ndidde ki olwaleero saawa zino ekyeggulo ndidde ki kubya omuntu nfunyeyo kano kasimu kankatwale waani ewabani ampeemu omutwalo olw'ebiri ngende nfune kyendya so embeera gye twali twagala okabinga okugjawo naye era nabiwuliranga edda bagamba naye lwakuba back then nali ntaki nga twogerezaganya ne osi nga naye abimanyi olaba teyantekako nti ki naye namunnyonnyola ekintu kyange kyali huge n'amala n'akitegera ensonga yakitawulira nti National Youth Alliance waba bakigaddeyo kirina saakirigisitalinga sirina ssente zakuligisitalinga tekiri mu mateeka naye nakiteekawo naye ekigambo ekyali kikuŋŋaanya banno kyangwerale nnyo kukuŋŋaanya bannange bategeere nti waliwo omulamu abavubuka okusingira ddala kuba basinga okubeera threat eri eggwanga kuba omuvubuka wakyankalanamu obwongo babasinga era basinga bali bakozesa ebiragalalagala ebyenjaga bamafuta nakati saa zino woogenda mu kisenyi kweba tebasobola kuggwamu gavumenti ekirwanyisiza naye ekintu okukirwanyisa omala kufuna bano bennyini abakibeeramu kati ate nabo bafuna ate abasinga nabo baawuba ssente wamuwa ssente z'okukyusa bali abayagala kuzirya tebalinamu mitima giri ffe gye tusobola eddeera najo tebali patriotic nowa ku street wennyini nga tebamubangulako oba nga talina mutima guli ekintu kya mutima kyakubeera na mutima guli nti olumirirwa si kyakuba nti kukyusa bukyusa bulamu okitegedde nze okuva edda nedda nga numirirwa bannange kiri kinkosa kuba embeera gye nakulira mu muganda wange yogi kuva ku ssomero nze nali neesomesa kati embeera eri okujja wane Kampala ntuse nsula ku street biki okugivaako nvuddeko Kampala teyanfuga nti ntambulire ku koodi za Kampala ng'ekibuga natambula nze M.I.S.O neneetegera nti ndi munaku sinadde 10 kiki ekindeese ekyandeeta ne Kampala kusoma okitegedde nga kisobola kukivaako njagala kuddayo kuki ku ssomero kati nene embeera gye nakuliramu nga ndi okumpi saagala kumulaba nga ali mu kubonaabona kati we twekwata awamu bagamba agali awamu ge gakola ki omu kiyinza okutwalira ebbanga naye mubeera abangi mukiggusa mangu kati Abani yesebo mbadde njagala kusabira abantu balaba programu eyo yesebo Abani ono ayagala kusoma ekyokubiri tayagala kuteekawo pressure eri amuyambyeko ekirala akyana kuwalira ku banne bwe baba kyankubira amasimu so nze ndowooza nti Abani ye muntu omutuufu okuyamba ku banne bali kati nkuba mulanga saawa eno kankuba omulanga nze Ssaalongo Kanka wa TM Online Television nze taata w'abaana ate nze chief editor w'omukutu guno kambabuulire muyambe ku Abani ono aleme ku story ye mugiwulidde sobola kugiza mabega ekyokubiri atuukirize ekirooto kye ky'okumala senior 6 ye kankubuuzi omuntu bwakuyambako kati otandikira mu 5 otogenda mu senior 6 ntandikirawo mikaaga sida mabega ntandikirawo mikaaga wende gye nali ndimu naye registration nezibu notice kyalina ebitabo tolina ebitabo ebitabo ebitya okubeera nabyo notices wandikanga notice nkugambe ekintu kyangunyo ate ngambe ngenda somera wano ku gadget laptop bintu babigonzaamu wenda nkimanyi mumanye okukola omuntu asomedde okuva senior 1 mpaka senior 5 mbamanyi bakozesa ki kuba nkola ICT namukola okitegera bulungi ne wana wa brand gye gwe nali nkola ki kati ekitegeeza boddayo okusoma yes n'ofunayo akakompyuta opracticingira ICT wo ate okwo buli kimu kwenkisomera buli subject yebeero literature n'omuntu alinayo akasimu awo abanyambe akasimu baali bakakabba kasi era nkoseno mapeesa gye nnina akufunireyo banfuneyo ka smartphone esebo ne ka laptop ne bwoba ofunye emaaliyo kati wano online business ekyo definitely ku kasimu n'olema n'ofisaawo obudde bw'ofisizaawo obutuula ku laptop okusoma senior 6 ate n'obeera nga wo wennyini w'osinziro delivaringa
ku deliveringa kuba delivery y'ennyangu kuba wano postinga abantu babiraba n'ogenda n'okijjayo n'ojjayo product oba good n'ogideliveringa n'omwana akuwa sente ng'okola emabega kaawo kibadde kinkolera bulungi nnyo mbadde naera nako baakabbye ekitegeera nabadde manyi bazze kola ki era bino biba by the way I was intimidated badde batukangamu balaba store ezira batukanga bya bintu bya kututta bikibi naera wabamanyi nti emitima gyakola ki emitima gyakaluba tuka ekisera ng'ensi naawe olaba nga tewali kikyakukanga tewali buli mbeera esinga ogiyiseemu okitegeera pamu twatugesenga tetutya na kufa nkugambye omwana yewe obutwa era fa abamutwala mu ddwaliro kati of recent nawulidde Pablo Mandem naye yabadde ayagala kola ki naye ng'embeera gyasi capital okitegedde yevaako buzibu already kye bamuzimba mu 20 womala okusoma capital gwe bagenda okuwa otandike kati waba tamufunye already alina mu myaka egina amaanyi agakola omusuubira kola ki kuddayo ku mbeera eri kati ne bano ababeera nowaba talina simu antuukirira kuba bamanyi we bansanga antuukira n'akaaba n'olabira ddala nga newobeeramu omutwalo omuwa omutwalo gwandikoze leero noba ng'okibalansinga kuba olabira ddala nga guli omuzeeyi awulira tayagala kukola ki kuddayo bayinza okumutta embeera bwetu so kati wemba nfunye ebintu ng'ebyo wammanga kibaate mba sobola kyesigaliza nganze omu kuba kiba kiyambako n'abaki ate era njagala kusaba yesebo nti bwe tufunanga omuntu atuyamba wano yesebo siri sure wana atuyamba naye tebatera kundisappointinga bwe tufuna omuntu akuyamba nga Abban bwetuukanga eyo n'owulira kino already obadde okikola sobola kubanga nze ekikuyigiriza maaso eyo kuba nze nkwagaliza kufuna wekiri amina kwagaliza kusoma kwagaliza ofune sente ng'esente ezo ate zivudde mu maanyigo nga gwazikoze kubanga toŋŋambyeko nti walemala toŋŋambyeko nti just mindset eno yebadde sesetukamu nti ate batukola bati newe bati ne determination gyondaze kati yes jagala nti embeera bwe libeetereri nawe oluwuze ku bantu afaanange singa ate tufunayo omuntu ngali ku sponsoring organization kati webale nnyo ate mu butuufu National Youth Alliance kyonna kye mu kitumbi ekisigala bakitoze sikyusa siva ku mulamwa kyembadde ngambye nti byenkugamba byonna bwekiri bwe kibadde mu existence you can gandi ask abasinga awo mu kisenyi wawo nemakinde yonna we no give a damn, we no give a fuck. On the was that people them attack. To the baby, one day we a go rock. Big up producer on this track. Bali bako bambo no kwemba tikusobola eno talanta Mungu yangabula. Kenje zwelendi jaba sandabula nabakopenga mwita na kubasimula. Raga muruso gandi jaba sensebula. Moto mukulu musila monoyo eya kutula chema wika twita chisandukula. Chache nufo twita chifunde chibulezi. Ayo chote chigombolezi. Ndeche gombolezi.